mujjukira bulungi nnyo the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bali basazeewo muwozesa mu kkooti y'amagye era mujjukira nti ekiragiro kyava ku European Parliament nga kyolaba kaakati wavayo resolution tetugenda genda maaso nankolagana nga mutwala bannabyabufuzi abazze okuvuganya mu kkooti y'amagye era eyo resolution yajja the Honorable Kyagulanyi Ssentamu mu kkooti y'amagye namuleeta mu kkooti ya bulijjo letwali eggulu so ne kaakati nkikakasa eno timing ey'okwogera ku nsonga zino eyinza obutabimala byonna kuba era akakasa munnayuganda balisi balina otumalira ensonga zaffe naye batukwatirako mukulaba nti nno tumaliriza ensonga zaffe kubanga tunakwetengeranga eggwanga ne gavumenti eno yennyini nnyini bw'ogijjako emisuwa egyo gyonna eyinza obutawangaala na wiiki na sabbiiti emu so gyegimu ku miwaatwa gye tuyitamu okulaba nti tugamba ku mikwano gyaffe nti tweyongera mu maaso kutiitiibyate oyo akola ki antulugunya. Tugende ku electoral petitions. Okulonda kwaggwa era mwabadde mu kkooti mu nteekateeka ez'enjawulo mutuusewo n'enteekateeka eno kuba gazettement. Yes, gazettement. Emisango gy'ebyokulonda tubadde mu wave ya recounts muzirabye engeri gye zikwatiddwamu abalamu atulaba ng'ey'e Masaka n'abalamuzi bennyini gye bali mu kugamba nti ensonga yali nkyamu eyo terabikangako. Of course tewakyali bikyewuunyisa nnyo naye twongera nga tulwana kati eyo phase ya recount eweddewo basembyo y'abavubuka MP w'abavubuka mukyala kati tugenze mu bayita election petitions ezo zibeerawo nga bamaze ekyapa kimaze okufunzibwa oba gazeeti emisango gy'abo abaka ne gitandika oba bonna munajjukira nti mu kugezaako okulemesa omukyala the Honorable Rose Nalubowa e Masaka okwongera okuchallenginga oba okujulira ku nsonga z'omulamuzi asiimwe mu kiremesa baateekawo gazeeti awo ey'ekimpatiire ey'amangu gazeeti yali y'abakyala naye bagireeta lwa nsonga emu bibadde bijja bibeerawo mujjukira mu nsonga ya wano wennyini e Lubaga wano e Mengo ku kkooti waliwo gazeeti y'ekimpatiire efaanana bwetyo yali ku kulonda kwa Honorable Kasibante ebiseera ebyo ne Katongole Singi era embeera bwetyo ya gazeeti etali ya bulijjo yaliwo tugijjukire Sembabule era waliwo okugula n'okwali ku nsonga za Kuteesa ne Ssekikubo mu 2016 era ne weesanga nga kugamba akakiiko k'ebyokulonda kalina ensonga zikakola ezimu ezituleetera okugamba nti kakolagana n'ekibiina ekiri mu buyinza kuba buli wabaawo ekintu ng'ekyo nga kiremesa opposition bakipapiriza mu ngeri y'emu bapapiriza ne bakola gazeeti ya bakyala nga twakamaliriza likawunti y'e Masaka okusobola okutulemesa oba okulemesa the Honorable Rose Nalubowa ogenda maaso n'okujulira obulungi kuba kasita bamala gazeeti ate waba olina genda mu petition so waliwo gazeeti yafulumira mu mbeera efaanana bweti kati bamala omwezi gumu ennaku 3 olina okuba nti oteekerayo petition kitegeeza ki the Honorable Rose Nalubowa n'abala abaka mwenna abali ab'abakyala mu districts gye muli mukimanye nti ennaku zammwe zitambula kuba mujjukire eziri zaali ennaku z'omwezi bateekerayo gazeeti ng'omwezi gutandika guno ekitegeeza guno guggwerako mujja kuba ennaku zammwe zitandise kuggwayo kitegeeza ne bannamateeka kati bali bize bali mu petitions kati petition ng'eyo Masaka of course yo eri ready nga bwe yabagamba okuyingizibwa kooti neera akakiiko k'ebyokulonda olaba nga kakyalemesa n'omuwa obw'empapula eziri certified okulaba nti bamuteerawo obulippo ezo z'ensonga zitugenda ndoza okwogerako ennyo mu myezi egiddako ng'ebiri obulippo obuteekebwawo ng'oyandibadde nga lefari ataawulula ensonga zonna ng'aziramu nga temuli kyekubiira yeeyongedde okwerambika nti naye abaakolera omu ku abo abavuganya so tugenda kubyogerako ebyo obudde bugenda kuba bungi mugenda kulaba bingi ebyewuunyisa misango gy'ebyokulonda nga bwe mwatandise okulaba kubanga n'abalamuzi be tulina bangi bali ku probation tulina aba acting judges bangi era tugenda kuteekayo ekiwandiiko ngaffe ng'ekibiina nga tuwakanya nti bano ba acting judges batebana bakwetengerera omulamuzi omutuufu asaana kuba omulamuzi eyeetengeredde ne contract nga ayina ne security of job so ze ensonga ze mujja okola nga twogerako kubanga oli amuwa omulimu
bw'abanga gw'ovuganya mu kooti kitegeeza hajja kubaawo embeera etali y'amazima. Tubadde ne Counsel Samuel Muyizi munnamateeka mu kibiina ki National Unity Platform ku lwa Katonda n'ensi yange ayi Katonda